tugipikamu era batwala nnyo kirindooza Abaganda kibaga nti akuwa obwami bakuwadde kola ki akuwadde kulya naye zilizabanga mpombo zilizabanga mpombo obeera omwami okyala mu maka g'abantu ab'enjawulo ni ne bafumba ne bakuwa naye nti bwe bamala ndooza bwe bakusiibula ne bakusibirayo ku bijanjaalo n'okola ki. twagatunuulire ku fight mu kulwana olutalo luno olw'okulaba nti enguzi eggwawo oba oli awo abantu bagamba nti abasinga okubonaabona mu nguzi eno be bantu ba bulijjo, the common person. Ate nga common person talina maanyi gamala kulwanyisa nguzi nti olwokuba abagifunamu banene ababonaabona batono bantu ba bulijjo kireetera okuba nti abantu babulijjo batalina maanyi kizibu okulwanyisa abanene ate bo bagibenefitingamu. Eyo narrative ntuufu? Kubanga omuntu wa bulijjo tetumusuubira kukwata miggo na mmundu na bikonde okulwanyisa oli omunene bayita amaanyi. Okulwanyisa enguzi osobola okugirwanyisa nga tebakutegedde nakutegeera. Bw'olaba nga batugamba nti omugundi yakafuna omulimu wuuno asitudde gali kwoleka gwe esimu zino zajja gikuba ekisimu gali kwoleka oba toyagala nkumanye gwe gikasuke ne ku social media nti baabano nze nja gisangawo gamba nti gati gundi yakafuna omulimu myezi 3 naye wuuno asitula ki olwanya olutalo obwoti n'essimu yo airtime simanyi sente zokola ki zokozesezza kubanga ejja kutambule omuntu atandike n'okukola ki kennyini nannyini nyumba yeeraliikirire nange gye naagisanga oba olero wanabeera wanagikola ki anagimpeereza kaakati tutandika ogikola ki okunoonyerezaako tubuuze ssebo tunnyonnyolese gali kwoleka eno wagizimbye otya okusinziira naye bw'otulaga nze nyina bizinesi zange zizino nga tuleeta omubazi nga bala bulungi bizinesi yo emisolo osasula otambuliza bizinesi mu mateeka jjajjawo yakulaamira amayumba gaagano otunzeeko nga tuga nti weebale kukola bana badde bakugulimirira lwakuba tebamanyi nkolayo naye abantu so omuntu wa bulijjo tetugamba nti gwogende okwate omuli w'enguzi omusibe empingu omuleete waigigi agamaanyi togalina naye amaanyi g'olina kutuusa bumanyi bwo kyomanyi eri abavunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa bwokka bwenkola ki bw'oba osobola n'okujja n'owa obujulizi ate oba oyongeddeko naye abantu abasinga batya okuwaaki ayinza okutegeera munnange batya okuwa obujulizi naye okulwanyisa obuli bw'enguzi butagiwagira ekisooka gwe kennyini gigaana okugifuna kukubaawo kyamanyibwa omusajja musirikale kasita akuyimiriza bapa ng'omukono gwosooka ng'oguteeka tananakukola ki kukubuuza kyonna kyakubuuza tanakubuuza nga gwe omukono guli ki guli wano okasuulana wansi najja ng'akulaba n'akwebuuzabuuliza n'akola ki n'ogenda n'alonda naye gwe okasudde ki wansi kubanga emmotoka yo DMC eri mu mbeera mbi oba wakatuukako wali ng'etomera ng'abantu bafa olw'emitwalo 2 oba 2 zewasudde ki zewasudde wansi bano abantu bagenda emulago teri ddagala spiral kigenda kikola ki kiranda abantu nga babonaabona so kitandike ku ggwe kubanga waliwo neyaŋŋamba nti naye enguzi erina weetuyambira kubanga omusajja ayinza okukwata n'akuyimiriza ku kkubo ayagala kutwala ku poliisi emitwalo 10 ne gikutaasa agitutera kugikutaasa kituwa endowooza eyo naye katono nnyo wali mabega otwogedde mindset nga njagala okumalayo ekintu kyange kino eyaffe abantu oba twagala okulwanyisa enguzi buli omu tandikira ku ggwe kennyini ogaana okugiwa sooka ogaana okugiwa kubanga nze mu experience gye nfunye abantu abasinga bamala kugikuwa batya nnyo oga nti mpa kino naye ateekawo embeera gwe kennyini n'ogikola ki n'ogi offeringa mu mbeera bwe yemu katono nnyo otunnyonnyodde otoga nti oyinza okulaba omuntu nga yeewuunyisa yakatandika kukola agaggawadde muloka gy'avuga ebizimbe byawulumula mu butuufu nawajjawo akabuuza bw'okuba ekifaananyi n'osindika ewaayigigi oba ku muntu avunaanyizibwa
nekituwa embeera ennyangu okulondoola ensonga eyo kuba goyinza okuba olina capacity naye gye buvuddeko waleeta enteekateeka emu ku zisyasinza okukola obulungi mawanga malala eya lifestyle audit naye kigambibwa nti era waliwo abaakulinnyako nga bwogamba nti olinnye ku buleeki okulemesa okugituukiriza ng'omu ku boye president w'eggwanga ng'agamba nti abantu baffe muyinza okubatiisa okuinvestinga wano ebintu nga mugenda kubanoonyerezaako tekirina ngeri gye kiyongera kulemesa mulimu gwonna kulafuba nako kubanga kirina mu mateeka nti bw'obanga oli mukozi wa gavumenti etteeka likulagira okwanjula ebyobugagga bwo eri kaliisoliiso kati etteeka era liragira kaliisoliiso abirondoole abikakase oba byonna obyanjudde mu bujjuvu bwabyo oba obiwadde ebbeeyi ebijaamu so kaliisoliiso obuvunaanyizibwa bwe gw'oyinza okugamba nti ate tubafunye abantu abamu nga agenda nakwata ennyumba ng'eno n'atajanjula kubanga yagiteeka mu mannya gaani ga muntu mulala ate omuzibu okufuna mwetoolola bw'ati mwana senga wakojja awo we ŋŋambira kati okunoonyereza nga tukozesa ggwe omuntu wa bulijjo kuba kati gwokimanyi kitwanguyira oyo yagirambula yasasula abakozi yateekawo mataliyo kati gwosobola okukola ki okutuyamba era nze mba mbuulira abantu nti lifestyle audit is a partnership nkolagana wakati waffe abalina empingu naawe alina information alina obujulizi kati nze nina empingu naye simanyi omuntu gwe yafunye omulimu naye nga amaka ge gali Karamojja eyazimbye gali kwoleka Karamojja oba sina Karamojja eyazimbye wano Najeera kati nze simumanye ndi wano ntambula n'empingu zange naye simanyi nti waliwo omusajja azimba ennyumba 5 kubanga tubawulira Najeera omulundi gumu kakati gwakimanyi kobeere driver we naddala era natuuzaako abantu abo ab'omu gavumenti ne mbaga nti mutuyambe driver gwovuga omuntu ono ng'agenda alambula ki ebifo ebyo emirimu ebifo bye olina information naye tokola ki aluzinga omulimu gugwewo ate ani agenda okumanya nti gwe ani agenda okumanya nti ki nti gwe ombuulidde naye ate buvunaanyizibwa kati otutta ekyomulimu ekikulu kubanga ofuna emitwalo 5 naye ekyo ojja genda emulago nga bakuwegaza miliyoni 10 eza operation omwana wa alwadde weebuuze otandise okuyisa akabbo so nga eddagala kwegamba security tugiteeke nnyo mu services za gavumenti garanti yaffe ebeere nnyo mu services gavumenti zeetuwa okusinga kano akasaala kubanga abantu abasinga omusaala mutono buli bwobulwa service ya gavumenti kimanye nti waliwo eyali awaawo okosebwa nnyo okusinga omusaala guno gwokola ki ogwofuna gwokuuma okitiba tugenda kuwumulamu bwe tudda tukyalina ensonga nnyingi zetugenda okwogerako tujja nakulambula ne kwa ripoota eyafulumiziddwa eyogera ku buli bw'enguzi tukomawo tuva ku terefayina eyaffe